nangaba kusibudde naye bwera ganto ozadde omwana la ganto ozadde omwana muwala wera ganto ozadde omulamu daye mulago okole daye nonya omwana siwonanga ekyaki ekyomusulu siwonanga ekyomusulu ekyaki ogwali omusulu kati gwe masira ogwali omusulu kati gwe masira embeera tempisiza bulungi n'akato tukulisanyo ate mukumulamu okwo tongera ddala okwebaza nti webale nnyo bali ddala okola Delta TV tugamba Delta TV tukole tongereza bakubiza bannaffe kukola okole n'amaanyi ate osobole okuba obulungi tuteekemu obwongo tuteekemu amaanyi twerwaneko tukyali waneeno omwami Joseph tuli ku Uganda National Association of the Deaf gwe munnange yakateekako TV olaba abantu totegera kiki tuliko leero tuli mu lulimi olwa bubonero akitegera abantu baneno mutera balabako ku mawulire ku TV wali eri nga waliwo wali eri wa sign language agezaako bambi okuba nti ne baana abali ene bweru bategera ki ekigenda maaso mu ggwanga naye tunakubanga okwo ku mawulire ebintu ebirala tebandyetaaze kubimanya kagamba bintu bingi nnyo byinza okulowoozaako ate era tulina okukkiriza nti bali tuli kyekimu okitegera nga wadde yeetawulira naye ebintu byonna tulina okuba nga twenjoyinga obulamu bwa bulijjo kyekimu amazzi gonywa gwanywa emmere gyolya naye gyagenda okulya bw'obanga oli mu kilasi osoma naye kyeyandyetaaze naye lwaki tebasomye nga bwe kyandibadde so tukyagenda mu maaso n'omwami ono nabagambye dda nti ku Mande okuva ennaku z'omwezi 21 balina wiiki yaabwe bakiyise the International Deaf Awareness Week kyeyogerera bwoba okiraba naye ajja tubuulira biki ebirala bibeeramu just kwongera kutegeeza abantu about the deaf kyokka oba balina ate ebigendererwa birala katuyongereyo mu maaso jukira tulina omutaputa waneeno ayogera oli wakola science ono ate watubulira naawe tugezeeko okutegeera deaf ali ategeera ate naawe akola ki atabitegeera naawe oli mu kutegeera tukomyewo twogedde wali ku bazadde abatafuddeeyo ku baana baabwe be bazaala n'alabanga omwana ekikolimo n'alaba omwana nga tategeera organisation ng'eno oba n'ebitongole ebirala ebiri eyo nga bifa ku baddefu waliwo ekyenjawulo kye bagezezzaako okukola abazadde bano okwongera okutegeera nti abaana baneeno nabo baana ng'abalala webale nnyo ekibuuzo ekyo tugezezzaako okukola nga bwe kisoboka ng'ekitongole ffe tukakasa nti okwempawalinga omuntu alina olw'omubiri ng'omudeefu asobola okukula ng'akuze bulungi ng'omuntu obuvunaanyizibwa kyetugezaako okukola tugezaako okutuukira abazadde baffe abo abatuzaala bwe tubatuukirira tubayigiriza n'olulimi olw'obubonero okubayiga olulimi olw'obubonero lwa sign language oluusi tugenda mu communities masomero programu zaffe nga tugenda tuba tusanga eyo tubayigiza olulimi luno naye ate tulina essomero Entinda School for the Deaf tulina programu lwakusatu abazadde bajja ne bayiga olulimi naye Wakiso tulina ne Mukono tulina centers tuyigiriza abantu olulimi olw'obubonero okay kati omuzadde ajja n'omwana we eyo atawulira bombi ne bajja mu kiraasi ne babeera nga basomera wamu okuyiga olulimi olw'obubonero manyi omwana bw'aba azze ne maama we oba mubataata we ne waka kiba kibangulira okwogerazaganya then ne bamanya social skills ekiwaka omwana yenyigidde atya mu mirimu egyawaka ng'abaana abalala era bw'aba atuusizza emyaka egyo yokugenda ku ssomero ng'afunye obuvumu obwo very confident nti naye asobola kubanga omuzadde baba yize olulimi luno olw'obubonero
kiba kiyamba nnyo n'okusapootinga omwana ono nti agende ku ssomero era n'omuzadde asobola okugaidinga oba okubulira omwana we engeri y'okweyisaamu n'okukula obulungi. Tukimanyi abazadde abamu tebesobola akasimbi tebalina naye tutenya okubakumaakuma ne bebeera mu kibiina ne bateekawo income generating activities okubeera n'obuli mulimu omwajja akasente akasobola okubasobozesa okulabirira abaana baabwe. Era tugezaako ne mu disitulikiti eyo gye tukolera okuba abazadde mobilizing them okujja awamu ne bateekawo ekibiina ekibagatta era abo banga baze mu kibiina mu gurupu eyo tubayigiriza engeri y'okwadvocating okulwanyisa eddembe ly'abaana baabwe engeri y'okulabiramu abaana ebintu bwe bityo abazadde nabeera empowered. Era n'amasomero eyo yonna tugezeza kola nti abazadde tubakumaakuba okujja awamu n'otegeera biki ebikwata ku nsonga z'abaana baabwe naddala abatawulira. Apart from nti omuzadde ono alina omwana y'alina okumanya sign language, how about others? Nti omwana alina okuzannya n'emikwano gye, omwana alina okutambula kakyuse ku kifo, communication awe neeba etya? Abalala tubasalidde magezi ki kusobola okulaba nga nabo bamanya kubonero obwo? Webale nnyo ekibuuzo ekyo. Tudesigninga puroguramu yaffe nga si bazadde bokka. Nga bwe nkugambye Ntinda School for the Deaf sign language wabwereere buli muntu sekinnoomu kuva ssaawa 3 paka ssaawa 6 olwakusatu. Oba ona famire n'omwana alina obuli mu nkumiro oba kigala tewali mutawaana oba tomulina jangu buzi oyige sign language. So ne community yonna tulaba nti twagala bayige sign language kyekimu ne mu districts endala zonna. Okay, eno sign language is open to the community. Buli omuntu yeetaaga ajja nayiga kubwere tasasula na kusasula kubanga tulina centers ziringa 12 mu Northern Uganda, mambuka ga Uganda tulinayo abazadde banyinaze abaluganda bonna baddembe okugenda okuyiga abatali kusasula yadde. Kubanga waliwo immediate families omanyi oba oyigiriza families zino nabo nga bayize sign language bayinza n'okuyamba okutaputira omwana mwabwe aba family member okumuyambako okumutaputira kubanga family bwe bayize sign language omanya nti yes n'abantu abajja kumanya n'omwana waabwe ajja kufiirwako okufaako nnyo. So, how long does it take? Kitwala banga ki omuntu ngazze okusoma? No. Kubanga ndaba bizibu. Nze nkubuulira ate oli bw'abanga tamanyi Luganda n'oyagala kumunyigiza Oluganda kiyinza n'okumutwala obudde buwanvu nnyo nga sign language. Luganda ennimi endala nzibu nnyo naye sign language naye kisinziira ku interest. Bw'obanga ogambye njaga kuluyiga munaku mutono butono oba wayize dda naye obanga toli mu bwetaavu tolaze interest era tuteekayo omutima. Ebintu bibiri okuteekayo omutima n'okupracticinga okulaba nti oliyize ogezaako nga bakisoboka gyoyize n'opracticinga n'osayininga mu kaseera akatali kawala nnyo oba wayize dda olulimi. Temulowooza nti eno sign language yandibadde emu ku subject mu masomo abaana ge bandisomye ku masomero, because bwe tugamba nti no wano anaayagala yanajja oba oliawo kiyinza okuba ekizibu, kiyinza okudda ku bazadde bokka abalina abaana abali bwe batyo, so nga n'abantu abalala bandyetaaza okuba nga boogera n'abo abaana. What do you think? Nzikirizaganya wamu naawe mpisa kwegamba okulaba omuntu ng'akitagasa. Okay, sooka olabe ebizibu nga buzze coronavirus azze eri mu community kwesimbawo oba mu kitundu kyeno nayegala okwesimbawo naye ogenda okuwulira nti okulonda kwawedde tabitegedde nako abaddewo ddi olw'okuba tetwafunye mawulire
ogwakyusa mubonero tumanye biki ebigenda okubeerawo. Electoral Commission bakigalo bagamba mwetabe mu byokulonda, bagamba nedda tetunabimanyako. Ogenda okuwula mu byalo bamaze okulonda niyebuuza kituufu oba si kituufu. So ekyo si nkola naye negative attitude of individuals. Naye nekirala tulina banafu bakigala basomye bakuguse ne qualifications balina amadiguri qualification bazirina. Kati asaba watuko okusaba omulimu agende ku interview bakutunulira eno CV yo nga ya mulembe nnyo yegwe gwani ono interpreter nze interpreter oze interpreter olaba ba panel bakutunulira lwaki ojja n'omutaputa mu interview yegwe agamba kale weewaawo manyi tebamuwana mulimu olw'okuba kigala olw'okuba aze n'omutaputa. Naye manya mbadde mu ssomero nga ntuuyana nsome ebitabo era nsomye naye bw'otuuka enfuna omulimu okiraba balowooza nti nze sobola kukola nga kigala. Etegeeza bwetunaawo omulimu Joseph kugenda kufuna nsimbi nyingi nnyo ate tonye n'omutaputa ne balina endowooza eyo naye nga nange neddemba okufuna omulimu. Kaakati ekyo kitegeerekese kubanga nange mba neyinda babuuza bannange akalulu ebintu bigenda mu maaso mubitegeera. Naye bannange atulaba omwami eno kyayogera kituufu nnyo nga bwe nabategeezeza nti tubalabako mu mawulire TV stations ez'enjawulo only news babantu bano eno webabeera represented wali eri nga babagiramu bati twebuuza mu bintu ebirala bo tebalina kubitegeera. Kati twakyusizaamu programu olw'omwaka guno olw'okuba nti coronavirus emabega twali nga tukuza olunaku nga abantu bebule nebweya bagenda mu kifo kimu nga tubeera n'emizannyo waliwo debates n'ebintu bingi nnyo naye omwaka guno twatuusizaamu ko katonotono olw'embeera ya coronavirus. Toyanza nnyo toyanzeege oli akatale keka kayinza okuba nga aliseeyo kayagala abaleeyo abavunaanyizibwa naddala gavumenti oba oliawo bakategere bulungi. Akatale keka kabategeere nti sign language is a right and sign language for all. Toyanza nnyo toyanzeege balinyo bali eddala mu butuufu kyo kyandibadde kyetaagisa nga buli muntu alina kyamanyi naye kati osangenze kati nkuddemu ki oba onaddi agadde okuyamba kati tandike ntya. So olabira ddala ng'omuntu anyigirizibwa y'omwami Joseph Munange bibadde ebigambo byo nga twetegekera the International Deaf Awareness Week. Tubategeeza mwe mwenna naddala wali mu abatunda ebyokulya kyandibadde kyatteeka nga mumanyi abantu bano bajja okugula ebintu naye ne bazibuwalirwa olina okumuyita ate amala okukwatako lwaki amala okukwatako twandibadde tulina kyetutegeera obulamu bw'abantu bane nate bubere nga bwanguwa. So nzize wa interpreter waffe kiki ekyakusikiriza okugenda okuyiga sign language? Sign language nze kyansikiriza si kugamba nti mu famire yaffe mulimu omuntu oba atawulira nedda gwali just mukwano nagenda nesinkana mikwano gyange nga bakigala tebawulira. Mu kusooka edda nali nkola mulimu gwakuba bifaananyi naye bwe ngendayo nga sobola kwogerezeganya nabo sobola kwogera naye oluvannyuma ne ngamba lwaki kiyiga sign language kumbe nali simanyi nti nja kubeera sign language interpreter mu maaso eyo. So bwe ntyo natandika kubanga baali bampa sente nga njagala bizinesi yange ekule era nga bampa nga nkola video coverage nkuba ebifaananyi bampa sente naye nga communicate nga sisobola. After omutima ne gujja ne ngamba nteekwa okuyiga sign language. So awo natandika mpola mpola ne banjigiriza ku ofiisi ya UNAD nengenda nga banjigiriza sign language olwa tugenda ekyamboko ne nkukuka mulimu olw'obubonero era guno omulimu
kwede okumala myaka 10 nga 18 ba 17. Okay, nenzanyo neyanze genze na Salimba ne Simon ku camera naffe twongera okubakubiriza ekigambo ekyo ate okubanga abambi temukibayita alesi tukozese ekigambo kigala ekyokulala tuleme kubasosola tubaagale batufeelinge naffe tubafeelinge tuleme kuba isolatinga nnyo tuleme bayita abaana b'ebikolimo tuleme bayita abaana b'amasitaani kubanga Katonda ye bw'ataba yasala okukola ki okubatonda tewali kyowa Katonda gwe awulira omuntu oli kyayita sobola kumuwa bw'obanga olowooza wamuwa okitegeera so Katonda bw'atyo ye yenkola ki yenkola ye tweyagale tubaagale obulamu bubangoyire ngabakusibudde naye bbaluwa eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu gaye mulago okole ki gaye onoonya omulamu siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu kati gwe masira ogwali omusulu kati gwe masira Empecé a